omulungi atulaba tukwaniriza osibyota ssebo osibyota nnyabona tetuli ffenna budde bwa program ziyita live programs ne coach Aisha Mulungi atubaniriza bali muje baliko yebisako engalo emikono n'amagulu waba naffe bonge mimi gya amagulu gokka waliwo ate giringa gya migongo gyokka waliwo balinga ba mitwe gyokka abeetisi bale mwebale nnyo mwena kyemukola tubagala nnyo nyini ddala nga bulijjo omulangira Kalemage gange era nga mu studios onako lwaleero tugakuba twogera ku nsonga ezikwatagana ku maka disemu amaka tuga kutunulira ensonga ezimu ku ezo tulaba abazadde baffe maama afuna dadi oba dadi afuna mami ne bakola obufumbo obulungi oba obutukuvu ne bazaala abaana nazaala omwana asooka owokubiri owokusatu myezi mwenda either asindika oba wakiso bwamala okubazaala abaana nabakuza abamasajja abalika nawo ne badduka emisinde sa tuli bazibu naffe twetya oluusi tubaliko ne tudduka bamaama ne bakuza abaana oluusi bamaama abakazi abo bazibu nnyo ate muganda wange baliko abasajja n'abaana basoba abaana baabwe ne badduka ne bagenda omusajja n'atoba n'abaana n'atateekamu mukazi mulala n'atoba n'abaana paka kumalako maama oba taata n'akuza abaana si babiri si basatu si bana si bataano waba nga mukaaga n'abakuza mpola n'atoba n'ebika gomesiye oba kade olimi olwoffe nga abakulu tuzita kade n'agyebikka mukazi wattu nga ayagala abaana baveemu bakusome bakule ne bakula olumala okukula ate ekiddako muganda wange ate okuba nti ayaggayagga abanoonya bamugulye ekkanyama tebakyagenda kumulabako n'essimu teziriko tebamukubira ku ssimu tujja kubuuza ekizibu kiva ku kyekyo muganda wange ebino sinza ngenda okuba nti mbiddamu nanga atuwuliriza naye nga anaabiddamu mukugu mwena mu studios amayiddwa nga life coach mugwenjogerako ekisooka eddala muzadde ekyokubiri mukyala ekyokusatu mukulembeze ekyokuna muwiwa amagezi ku nsonga zabya finance ebyensimbi ekyokutaano kansala bantuga aba psychologist mubategeera abasoma psychology nakuyinga mu bwongo nakutereeza oba aliwo ekikyamu kyona maka gayugayuga nakutereeza ekyokuna mediator mutabaganya tokutemako omuntu nsingo olw'okuwulirwa oluyimba atema ensingo muyite abere nga akutereeza ekyomunaana webatongedde abanja n'okubanja sente nnyingi milioni 10 kugenda waggulu muyite ajja kuba nti asobola nti akola ki akutaasa tofumbirwa nga tonnamuyita kuba kikulu nnyo ekyo muganda wange tofumbirwa nga tonnamuyita oyinza okukola era mu bufumbo coach Aisha Mulungi sasa okulabako nate kalesewo bannange nesiimye okubaako nate wano mugamba mutya tuli bulungi muli mutya naffe tuli bulungi njeebale edda nga bajjajjaffe batuula ku kyoto ne babuulirira abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi leero batudde ku internet balina data balindiridde kati omusomo ogw'olunaku olwaleero ensonga ziwudde bulungi nnyo lwaki bamaama bataata bazaala abaana 5-6 n'akulabirira mu bugubi ate mmwe abantu ne bagaana oba ne balimu okulabirira abazadde baabwe okay kakati abazadde n'abaana tulina enkuza y'abaana yanjawulo era abazadde abali eyo mupayinga attention ku butya bw'okuza omwana era bw'ona opayinga attention kati nga bw'omukuza kijja kuddiramu ekibuuzo olwaleero ekiri mu ddiiro kubanga bw'ozaala omwana alina ebitundu 2 alina eno physical gye tulaba omubiri then alina ne emotion gye tutalaba engeri gyawulira feeling how they feel kati abazadde abasinga tufa nnyo ku physical emotion ne tutagigoberera gwe bw'omuwa emmere n'omunaaza n'omuweerera n'omuwawaasula you think awo oba olera ebyetaago n'obimuwa ebyetaago ebyo buli muntu asobola obbigaba kuba ne bano bitugabira obuyambi mu ssanyu wawa babifuna bayebaka balya bambala but omuzadde waliwo gwe kyolina osapaasinga how you make someone feel ali comfortable atya ku ggwe akwesiga kyenkana ki akuwuliriramu atya ekyo kyawulira n'agamba nti my mother
that statement alone answers the emotional beat. Oba my dad answers the emotional beat. Kati abazadde wano tusuulayo nnyo ogwa naggamba. Emotions. Yeah, ku emotions. Abaana bano we tubazaala, abazadde bafuna embuto mu ngeri ez'enjawulo. Yes. Ne gwe bakwata obukwasa afuna olubuto. Kituufu. N'azaala. Muna ab'omwoyo mutukuvu. Okay. Uya otumukkiriza. Kati okay. Kati omwana oyo. Nyamukwano gwange Maria. Yabufuna. Kanyinyonyole. Enyabo. Kati. Omwana oyo bw'omufuna n'omufunira under such circumstances. Abamu bazaala mu basajja nga tebabasiima. Ekyo kyetegeeza omukazi ozaala mu musajja nti wamusiima oba n'omusajja n'akuzaalamu nga teyakusiima nga kyekyaliwo this is two way. Omwali mutamidde? Bantu bangi bafunidde embuto ku ntebe z'amabaala. Nga it was an influence of alcohol. Ne mugenda mu kikolwa ekivaamu abaana n'omaliriza nga ki ofunye olubuto. Oli muntu oyinza okubuta lujjaamu oba lujjaamu ne lugaana. Kati there are circumstances under which kids come. Kati circumstances ezo tezivaawo ate tebazitunnyonnyola oba ffe abazadde tetuzinnyonnyola abaana nti mwana wange bankwata bukwasa okuzaala. Kati n'omuteekako ekibeera tasobola kwewaayo manyi tasobya naye mutamiivu okuzaala tasobola kugamba bw'ati kuba bagamba tebasobya abazadde ate ekyo nakyo kikyamu bw'oba muntu osobya. Ffena tuli bazadde n'abatabannaabwe okukuba balina abaana kyogamba bakola kituufu. Eyo narrative teriiwo. Buli muzadde yenna osobya mukwano. Ndi muzadde oli muzadde naawe ndaba osobeza ddala. Oba oggyewo olwo enkula yaga omuzadde tasobya. Eyo yali nkola naye tekyakola. Tulabyeko obutabo obugamba maama wange yamanyi byonna ebyantuukako. Teyasobya bw'okasoma. Kisinziira. Nze nakakasoma emirundi 3 nsobiza maama. Anti bagamba omuwandiisi w'ebyafaayo oba ebyafaayo bife balinga oyo yawandiise. Era olina ne woolabira nti n'omuwandiisi kati nga ffe abanalizing ebintu noga nti wano omwana wano maama. Museveni wabanyumya olutalo olw'okuba nga ajja mu buyinza tayogera nti no baatutta bwe bati oba twabba ebintu oba twakola ki. Naye abamubanja bajja ne bagaa nti ente zange ate yakimufuula nti waliwo maama alivaayo n'atubuulira. Maama naye avaayo. Tukirina kati wano maama yakyanganya n'akyanganya n'omufu n'akyanganya n'abalamu kati naye tasobya. Nedda eyo narrative tugijje. So abazadde basobya? Tusobya kuba nange nnyimira ne mba muzadde. It will take my son oba daughter to come and say nti mama wange teyalina nsobi naye nze bwe mba nze nkyeyogerako because oyina kyotakola ng'omuntu ng'omuzadde mu emotions. Batono nnyo abafaayo abali emotionally alert naye abazadde wano abafirika wano emotions tazifaako. Kyova olaba nti question eyo gy'obuuzizza etawaanya nnyo wano. Bali bannaffe bakyeru emotions baziwulirira ddala nnyo era omwana ayimirira n'agamba kitaawe but you're making me feel bad. Wano n'okyogera buta banampisa wano n'okyogera nga tannakimalayo ekisapatu oba akabini kakookya okitegeera. Kati we don't care how children feel. Naye abaana bano bwe bakula nga bakuŋŋaanya emotions ezo okuwulira obubi emotional torture turmoil disgrace okuwulira nga azimba ekiwuggwe munda but because akyali muto talina ngeri gye yeesasuza n'agamba bwe ndikula n'alinda kimukkula. Byakulabirako nga ki? Ebyokulabirako kwe kubeera nti kati tugeze tulina omwana gwe twazaala nga tetwetegese bulungi oba ne taata naye byatabuka taata n'agenda oba maama n'agenda nga waliwo ebyabaawo awo ne tusigaza omwana ono because we are looking at why children do not look after their parents ng'ate ye abalabiridde. Kaakati bwe tutuuka mu nsonga bwe zityo omuzadde n'atandika gamba bugambi kasita balya kasita balya nze sijja kufa lw'abaana ajja batwala bageme ku bwereere kasita bakola ki balya. Kati omuzadde n'akomawo abuuza omukozi baalidde ye baanaabye ye beebase ye kale weebale tafuddeeyo tuggo ono eyafudde abadde bino byonna byonna awulira atya. Talina session gy'atuuza n'agamba bannange ewaka wano bwe sibaawo kiki ekibaawo ng'ayogera n'abaana. Oba bwe mbaawo what happens kiki kye mbakola because ng'omuntu yenna bannange buli muntu yenna alina waatabukira n'ava mu order n'owuliza banne obubi naye ate n'otavaayo gamba nti
tukoze tutya gwe n'okalajja na muzadde takola ki tasobya kumba ozimba ekiwuggwa ekigenda okukuba mu maaso eyo essaawa zino talina ngeri gye yeerwanako kuba muto n'abanga ayogera sirika naawe ekikulu yasama nnyo you're breaking that child n'asaba ekintu tolina ssente n'osooka mu kitaawo yazimpa tombulira omusajja kitaawo namukoowa mba ne mu maaso sikutema oluyi n'olangira omwana kiba kiyingira mulimu zezo emotions ebintu ebirabo obuuza abaana naye lwakitulabira maama wagamba mukwana tomunyongera oba lwakitulabira taata omusajja oyo balina ebintu bye baatereka because emotionally tebaafuna ngeri gyokijjawo omuzadde oyinza okuvaako wayo omwana najja nakugamba bitakwatagana olumu noga nti ndeka but come back later omugee munnange nakuboggolera tebanyiiga era okulaga nti anyiize era n'atambula ng'akonteza omutwe gwati n'akuba ebigere aba anyiize aba alumiddwa omwana because tali responsible for your irresponsibility bw'oba wazaala muntu atali responsible don't carry that cross ku mwana because you had a right to say no to that irresponsible man to that irresponsible woman so the moment you did not kati omwana mwambula omusaalaba naye bali eyo mumaka beetise emisaalaba gya taata kakeeto gya maama nakatudde oba nakkazi n'agamba nnyoko kye yankola gwe wabula omwana n'omujjwa bali kisasulira akakazi kaali kabbi akakazi kwegamba omwana n'omutikka ebizito byaggwa okubanga walagajjalira obulamu bwo so abakazi biri bye bamukola n'abirabira mu mwana ow'obuwala yes era n'agamba nti nakatudde kye yankola kano kajja kusomera wano ewa anti Kate bano abalala bana bange benzadde mu Aisha bambi bisomero eri ebyana ebyo biri nnyamba nnyabula bwagula engoye kano n'akagulira n'olastika wakati biri n'abigulira ez'amadalaka ko kano otinga olwo kalaba agambawo ali nnyamba ono taata tuboola kitaawe bwati si bwe yandekawo n'agenda tojja kuba mu magezi nga ate ne busenga bonna bukoowaggwe ebigambo insults that showing abaana yensonga lwaki abaana abo bakudistancinga nga they create their own space nga tebaagala ogiyingiremu because bwe wagirina wagimisusinga kati abazadde manya nnyo nti mu baana abo mulimu omwana akutunuulira oba mulimu abaana bakutunuulira ate kibi nnyo oba kirungi nnyo ti ate abaana abo bavaamu okusinga bino bibbebi byotiitiibya gw'olabanga nnyo omuntu atulugunyiziddwa alina engeri gy'amanyiira okubeera yekka n'alwanisa obulamu yekka kuba tasuubirayo fallback position abeera nga independent yekka waka yes kati mumusomesa okubeera yekka era ne bwakula yoyo omuntu gw'osanga ng'abeera mu nnyumba ye n'ateekako wifi n'alina emmere ye nga tamanya na nnaku za mwezi agavuga leero lwakumeka omanyi sibanga mu nju nnaku nnya nga they know how to live alone because they fear nti buli lwe bagendako ebweru oba okugenda mu bantu babakosa kuba mwamanyiro bakosa abajjukira biri omwana agenda n'agwa ekigwo nanga ogudde nnyabula olyokala n'ogwa weddusa nnyo that is wrong yes pretend you have not seen if you're not going to help oba situka oyambe omwana oyo najja nga agudde atiirika musali n'omugaagamire tokigeza nonjasamira nakutumyeeyo like this is a child tulina ebintu byetukola nonga busobi butono naye bugunja lowooza mu baana abo ekirala bazadde musosola abaana okusosola abaana yes okusosola batya nze mpulidde abantu bangi mwami kalema nagazi mama nakula tanjagala nomugamba ye nga yakuzaala yes kuba tata nzi tata tanjagala lwaki nekyesaakolanga yakimpayirizanga yankubiranga emisango gy'abannange yanvumanga nga tewali nsonga kati omwana n'omuyigiriza nti olina favorite wo oba olinamu ekiwayi ky'abaana mu baana abo mukaaga boolina olinamu bino ebisatu byotiitiibya noga nti ebyana byange obiraba laba ebitumbwe bigenda okundeetera abasajja birabe okiraba bano bawuliranga laba kano obugulu laba esapatu agikutudde yewa amagulu amabi yewa ebigere ebinene yatambulanga atategeereke wabula ono yansala oli mukusiga nsigo bawulira nekenyika kamaama nekenyika kataata emirimu emingi yagikola situkokole kapito w'omunaku kukola bwe kitaawo sina kye navaayo nakyo olina kukolerera bano benzadde wane waakalema kati be nazaala eri ewa mujungute be bano be najja nabo n'omulangira n'omukola bubi
n'atuuka naggalawo. Mbadde simanyi n'abasajja nabo balina okusosola mu baana ng'abakazi. Koza abakazi basosola nnyo abagamba nti omwana si yamuzaala oba ne gwazaala nga yamuzaala mu kulagajjala maama n'amala n'atereeza obulamu Kalema n'amukyusiza obulamu n'akwata remote mu nju ya Kalema nga Sajjabbi yamuleka mukazigo n'amusuulira bano abaana n'afumbirwa nabo ewa Kalema toba nnyongera. Mbalimu yali badde nnaku mwenda tugisinde ffenna tuyise mu nnaku ffenna akyali munaku munnammwe tutuuse ku lyengedde n'abaana bange yafumbirwa eno n'akureatinga ekirala. So bana batayaga kumanya. Mwe mufuukira ddala okuba nti temugasa. Muli baziwe muti abakazi? Abakazi abamu. Yes. Abakazi abamu tutambula nga tetukoze buvunaanyizibwa. Nti omwana ono bw'oba omuzadde bw'oba togenda mulera muleke wa kitaawe tajja soma bajja mukuba naye embooko ya maama atakuzaala teruma nga yannyuka akuzaala. Kuba buli muntu asuubira nti step mother ate yalikoze eki. They don't know any better. But step mother abamu akuba n'akuwa ne receipt. Naye bw'abanga ate nnyoko yakutocharinga bwoto there is no way out. That is why bwe bakula tufuna outbursts ezifaanana bwe zityo. Omwana n'ayimirira ku TV n'agamba maama we eggambo bwe riti n'ogamba mumpe omuzindaalo. Nze ndaba amawulire n'entya. Naye nze ndaba pain because I know, I have read, I've studied, I've seen people nga breaking down okufulumya ekigambo maama, okufulumya ekigambo taata. N'omubuuza naye taata wo gyali? N'akuddamu eggambo n'ogamba Mukama ompanga ekisa ekibeera maama oba ompanga ekisa ekibeera taata. Kubanga abaana bayita mu mikono gy'abazadde baabwe nga balinga abakulidde mumpu oba muwa mutanuuru nga tebafiiriddwa wabula ng'asoma. They make sure basic needs bazina naye ng'era si ze ziri best. Eza bulijjo ajja kwambala essomero yalijjalejja weriri abo ne bw'aba asomedde mu masomero ga banne emotions is more than money. Bw'ompuliza ng'ogenze ku kasomero ka Umeya kali ya uniform ya pinki nga kasomero tekategereka naye nga maama bw'atuuka ze n'ekikajjo but the emotions are up there. Ng'omwana alina trust gy'alina eri maama ng'alina trust gy'alina eri taata n'agamba nti taata wange era bw'anaafuna ssente wano tujja vaawo ne wabaawo oli n'agamba nti era byonna byebimu. N'osena emmere ekifi ekinene n'okijja mu sowaani y'ono n'okiteeka kankyongere ekifi ekyana kyange kyekiri nzija mu buyinike. Genda tuula wali ate no tuula bulungi laba no bwatunula onyibanyiba kinga kitaawe yagiguze nze nali akanyame wa kitaawe ebyo ebintu bazadde bannange nzabo bategeza own up to your mistakes. Mistake bwe bayaliwo togitikka mwana. Forgive yourself and forgive the other person so that you can raise this child bulungi. Bw'otaakikole bw'otyo tugenda kulaba scenarios kyani kya maama kyani kya mwana kyani kyono kubanga mwami Kalema tewali kintu kitawona nga emotional disease. Tewona. What stories empulira oluusi n'ennyamira nga nze nenjagala okuzibuuza recent olabye story nga bagamba nti omusajja yakutte omwana we. Omusajja yakutte omwana we nga kituufu basi kituufu kino oba kuba kuliba kuwayiriza kuba tuzibeera sitio ne bagamba guni yakutte omwana nga aliuzira bamusibye nga ne waliwo ayagala okubba ettaka lye. Kiva kuki emotions ziva kuki mistakes abazadde zebakola? Bagamba omuzadde yakutte omwana njagala kukutunuliza ku kiri nti omuzadde asobya. Tebagamba musajja because any man can rape. Naye omuzadde bagamba nti omuzadde yakutte omwana we. Kati tuddeyo gwoyimirira ongambe nti omuzadde takola ki? Tasobya. Kyobola nkugambye yo narrative nfu mbinyeretedde n'abazadde okubeera nga bayisa bubi abaana kubanga balina ekyo ekiboozibozi ekyo kinze kiyita kiboozi. Omwana tekimuvaako paka talikyerabira era omuntu omukwata kubanga alina kyasasulira asasulira emize gya nnyina. Yes, there is a reason and that reason is not because of the child. Ekyana kigana kifaanana nnyina waakyo ate nnyina waakyo nga yakugamba tomalaako noga nnyabula kyekiri kunyumiza. Taata ng'otegeera Aisha nga yanjoga nnyo nga guwazaala omwana oyo n'agamba sikola ntya tomalaako nnyabo alitula n'omwana we amuga nti simulabanga taata. Kakati ebyo ebintu era ekintu kibaako engeri y'okwesasuza olw'obulagajjavu lwe twakola nga tulonda abantu be tuzaalamu because omuntu akwata omuntu gwe weebaka naye otyo muzaalamu oba naawe yakwata bukwasa ate n'omulekera omwana. What happened? So abakazi mulese omwana embabega kubombera naye n'omusango. Omwana bw'aba muto
alina kuba wa maama bw'abeera ng'akuzeemu alina kuba wa taata. Naye otunuulira taata kigoowa omwana gwe bw'oba oli naye wanaali atya lwatunulira omukazi n'ayiika amalusu n'atunula omugamba ozza muzze n'omugamba munnange komawo ate ng'omuwa omwana ate nga muwala bw'amukwata ng'ogamba saamanya mumanya omuntu ow'oguze gwe gudita naye omuze gulinga kivundu era oli atuula neyeetuuza neyeekola atya neyeewumba naye bw'aba awunya mumaliriza empewo ng'ebaleetedde ekivundu ne mwati naye kalema towunye bulungi kati n'omuze nagwo gulinga kivundu tosobola gukweka. Waliwo instances zetulabye nga abazadde mwe bali mu maka naye ate omwana naga nti afunye obuzibu ng'ali wakaawo ekuba neriruddawo wakati wa taata ne maama okutulugunya omwana nga be bamuzaala. Yes. Kaakati nno bwe tubeera nga tuli waka waliwo omuzadde asinga obuvunaanyizibwa ku ffe ffembi ekyo kya butonde nti ku ffenna wabaawo eyaweebwa amaanyi amangi mu kulera oba obuvunaanyizibwa obungi. Waliwo bataata ngo olaba asaawa bwe zituuka nina okunona abaana ku ssomero nga maama atudde alaba kazanya ate kamala okuggwa agira azanya omanya nti kati wano amaanyi taata yagayina. Ne wabaawo ate taata agamba nti abaana piwanu bagende mu kisulo nsaagala kerere maama n'agamba nedda maama kakyali katoota nayigana kunaabayisha aleka n'omanya nti kati wano amaanyi maama yagayina. Kaakati mu makanga ago gatuuka nti alina amaanyi ate agakozesa bubi ate n'asayira ensinga ono atalina maanyi ayinza okuba nno maama yatulugunya omwana nga taata bw'ajja n'agamba naye omwana mukuba nnyo ngambako ki gwe wamunzaalira ate k'olimanya ebifa ku mwana ono taata n'asirika maama ayinza n'okuba si wange olwo n'asirika ne bakuba. Yes, omwana n'omusajja eyo pasi bagikozesa nnyo. Omu asirika n'awagirira mu silence because era bw'osirikira ekibi oba naawe weekobanye naawe weetaaga kangavvulwa kuba omwana ono mumwokyezza omulekedde omukazi olaba omwana amutulugunya olaba omwana alina ebikuyiro mwambule ku baana obwana obwo bulina amabwa ng'ate maama yakacunya nga taata yakakuba n'addyayo omusipi n'osanga kuba akaana ka myaka 3 n'akakuba omusipi ne gukayuza. Oli ayinza okwebuuza ekibuuzo naga tuli wano tuwogera ku puroguramu eno nti lwaki abaana 6 5 tebasobola kuba nibalabirira maama oba taata yabaza n'abakuza mu buvugubi obw'ekitalo naye obuuza ekibuuzo nti nno abaana balina okulabirira bazadde baabwe. Bwe nali nsomesa ssente kirungi nali naawe nenkugamba abaana is not a retirement plan nendaba comments era bitya munnange nno kati ekibuuzo kiikino ate mmwe mukibuuza omuzadde omwana si retirement plan yo gwe yakigwamu edda nga wajja tumaze okukisomesa tugenda kukuyamba naye ate gwe yakimanya tandika okubaako wootegekera obukadde bwo kubanga ojja kubeera frustrated ng'abaana bawadde byonna bo ne batakuwa ojja kukolimanga n'ebikolimo tebikwata olw'ensonga abaana tebalina waliwo abatalina Kampala ayokya mwamubeerangamu ng'emizigo gya mutwalo 12 13 kati emizigo akabye ennyo bwe kati ka 10 ate ng'emirimu tegyeyongera abantu tweyongedde omwana n'atuuka nga naye yeeremeredde ajula kutunda nsigo kakati ate goli eno nabawa buli kimu tewali bye wabawa buli kimu obulamu bwagaana ekyo kye wali olina okukola maama tonyiiga mukwano taata tonyiiga naye obwo obuvunaanyizibwa bwa muzadde nti nno bw'ozaala omwana olina okumulabirira paka lwatuuka okwerabirira yeerabirire ne bazadde. Eno ensonga y'okudda emabega eti yeetulese mu gino emisango gy'omuzadde oyimira n'agamba tamanyi nno gy'ozijja naye n'agamba tampa n'omugamba munnange ng'amaze emyaka 2 amaze emyaka 2 takola kati ensonga za ssente bambi ebintu bya ssente byatabuka kyekyamazima era abazadde abali eyo bo coming across this thing bambi kirabe with an open mind toggalawo kubanga gwe kyomanyi kyekirina okuba ekituufu ekyaddala ssente mu kibuga tezikyaliwo ebyobwerere mu kibuga luli emmere yavanga mu kyalo ngero omuntu wagendako mu kyalo abeeka bano nali bakuŋŋaana kalema gwogende ewa taata n'asema obutooke muwogo lumonde obwenvu amajja amaganda enkoko oli najja nga yeetise kati ate tuva Kampala na buwunga na muceere kudda mu byalo kati ebintu bw'olaba nti bitambudde bwe bityo manya nti eno kibi nnyo
kubanga ewavanga emmere tevaayo newavanga ssente teziriiyo ekyo kyekyo kubanga twatundanga mu butale tufune emmere so bamaama balekeraawo ne bataata okucunyanga abaana baabwe nnyo bwe bati kati bano beŋŋamba nti balinamu naye baaganye buganye okuyamba bali eno balina past traumas anti maama akula agamba omwana wange ajja kusoma andabirire mwemwe mumanyi ne babagoba gwe ripooti yo yesembayo okulabibwa ziri ezasooka kati bakula bwe batuuka okula buno obwana engeri gye kamanyi okubeera kokka gye kamanyi okulwanagana n'obulamu kamaliza nga tekanyooma mirimu kamanyiko tekayina akafaako kebabonyabonya mbuto kati ne keefaako emotionale ne kagamba sigenda kweyonoonesa nze olaba ne muzadde wange tanjagala nsigenda kufunira mu lubuto mu ssomero maama tebanzite olaba bankubira abalenzi be sinaba nakuwulizaganya nabo kaakati ne kasoma nno Katonda n'akayambira eyo ne kayitamu ne kafuna akalimu ne kaba keesigwa kuba kamanyi bakavuma obubbi nga tekabbangako ne bakavuma obuki nga tekakibanga kati bwe katukanga nti maama ani alimpolereza nze bampayiriza obubbi kati n'aba mwesigwa boosi n'amwagala bakakuza buli budde kubanga mwalabanga abakacunya naye ate mwakawa life impact life skills ezo kayina kakola buba n'amaanyi mayitirivu nnyo ayinza okukola emirimu 3 omulundi gumu yaera olujja yasiimula era ne bwe kaba kakozi nga wakafunye kakola emirimu ako akalinga tractor n'ogamba munange tokoowa ate nkoowa kiwano mba sinnaba olwo mba ngenda ku mulimu olwo mba ngenda okulima kuba twakeeranga 10 nga tuli ku luzi 11 ne tugenda tulima ate ne batusalira layini z'emmwanyi kati bino temuli anti nomanya nti ono gye yava tebyali birungi oyogera nga supporting ate okuba nti omwana oyo engeri gy'abakolamu bw'atyo teba nti sometimes kiba kirungi okuba nti yacunyizibwamuko okuba nti bamushepingayo bati anti waliwo okucunya ku lw'obubi gwe nga wamucunya abeeko waakoma ne wabaawo okumucunya abeeko waasimbukira ebyo byanjawulo waliwo okumucunya n'oga nti ali batya ani ali musuzo oyo ko bubbi bwaliko naye nga bimwayirizibwa n'amanya siri mubbi kati I have to prove myself tisibangako mubbi okiraba nti kino kye wamuwayirizanga kimuggiddemu amaanyi naye ate emotionally kimuluma tannaba kukaminga in terms with naye lwaki mama yampitanga mubbi naye lwaki taata yampitanga mubbi tannaba kuddamu ansi eyo kyova olaba nti bali eno n'obufumbo bwagaana dda lwa past traumas ze twabayisaamu abazadde ku level ki omwana w'obuwala w'obulenzi basobola okuba nti avuddeyo n'agamba you know what kambyabye taata byeyankola mama byeyankolanga ebyama byetutudde nabyo bimanyi omanyi lwaki tutekinga oath of confidentiality tulayira era n'oyasawa n'ekyama banzijjako practicing certificate ne bagamba ono takuuma byama bannange asibwe n'okusibwa batubuulira ku level ki yaba atuuse ku level ye yennyini nga takyatya kukunyiiza agakijja kijje aba takyatya aba ataddewo boundaries ze yes aba afunye independence gye yeetaaga olw'ensonga nti ne bwe yaginoonyanga dependence teyamukolera bwe yaloopanga ewa maama tewali kyabaawo bwe yalooperanga tatamwa baliose ne bakuba naawe ekikulu olina nnyo akajanja towulidde musango kati natuka n'agamba siina gwe ndoopera bwe bansiba siina gwe nkubira bwe sente bwe zimbula nja kusula enjala sirinaayo muntu yenna gwe nyinza kukubira simu kujja for me saako zino zencreate nze zange okitegedde waliwo abaana bayimira naga siina mama siina taata nde nga balamu ng'abazadde balamu naye ye munda nga yaggalawo kubanga buli yagezangako to seek that ng'afuna ate kibi azze ng'akaabisa liiso limu addayo akaabisa abiri n'akoowa because bagezaako kuba omuzadde kizibu nnyo okumwekutulako completely because is the first love you know is the first mentor you know the teacher, the prayer warrior, the comforter, the confidant. Oyo ye muntu alimu ebirungo ebyo byonna naye buli lwajja najja atuuka n'agamba I am done. Wow. They cut off n'abyasa complete nedda asooka kusalako n'abanga asala olulira nti nga bwe nnakutuka ku kirira n'emmange I am cutting this n'agenda awaŋŋanguka nno ekumpi wanaavaawo kuba alina okwekweka yayongera okwezuula n'okuzimba emirandira gye ng'omuntu agenda okubbulukukayo bw'ati ng'ali ku mutimbagano era abazadde abasinga ekijja kijje they're taken by surprise ono sikalema
mama agambye atya naye omwana oyo najjayo akatambala n'akaaba obuziga talimba. She knows exactly what she did to that child. Akimanyi naye lwakuba nti omwana afuuse kyataasuubira ayimiri si TikTok nno buli muntu producer buli muntu writer buli muntu alina TV atambula nayo anyiga bunyuzi naga nti montereko stand muveewaawo teekako light kanjogereko eri eggwanga okitegedde. Irene bwe yafulumya akatabo buli muntu yagamba era bananga omwana yali sirise aba asirikidde ebbanga mwe kye mutamanyi because you're not psychologists. Temumanyi nti omuntu by the time they break even aba takyatya kyonna. Kati Irene bwe mugamba tabiwulire. My mother knows. Yawandika akatabo ako n'akayuza n'awandika n'ayuza n'awandika empapula n'azirya n'awandika n'akaaba n'awandika n'atuuka n'aga nti ekimala kikola ki? Kimala. Bagenda kungamba kino na kino na kino na kino na kino. But this is my stand. I need to be heard. I need to be solicited. I need to be me. I need to be understood. Wow. Kuba ate wakati mu kuchunya ate agenda maaso ate nga akuddiza bye yakola. Ate gwe n'abikutuuma. Omwana tampulira. Omwana tampa. Omwana tanjagala. Kumbe ayambadde kye yakuyisaamu. They are guilt tripping you. Akyusa kye yakola. Akibendinga bwati kyobola bavayo in defense nina kyesakolera nakuweerera who was supposed to do that mpozi gwengo muzadde nakwambaza who was supposed to dress gwengo me muzadde nakuwa emmere nakulekako enjala who was supposed to feed that child kakati ebyo ebintu bye bisinga okutabula abaana n'abazadde baabwe okiraba okusosola kuno n'okutulugunyizibwa bw'akula atuuka n'agamba ekijja kijje ndyegulira ekijja gye balinziika. Kakati already tulaba nga aliwo obukosefu side ne side. Taata maama oba n'omwana. Buli omu n'agamba nga tannaba kuwabya oba kweyabya gye bali eyo tubakwateko olunaku olwaleero. Advice gy'oli badde okubanga obawa okulaba nti tuteekawo kituyita balance wakati w'abazadde n'abaana bano abasoyezeddwa. Ate kino ekintu n'omwami Kalema n'abazadde nabo baababonyaabonya. Ababonyabonya abaana abo. It is a recurring situation. So muzadde wakikolera nga naye waliwo bakimukolanga mwana muto. Anti monkey see, monkey do. Omuntu atulugunya aba yatulugunyizibwako. Omuntu atamanya kya atalabangako nga maama akuba taata nga taata akuba maama tali kuba mukazi. They don't know how. Mami waka yatuukanga buli kimu ne kiggwa. Taata nga bw'atonnyawo tebaddamu ffuguma. That is what they know how to do. Nayo ne yajanga taata atamira nti mbasamba mwenna kakota mwenna muyimirire wano akananga bwe ndi wasa abulandi kuba ku kikazi taata nga yakyaba yakikuba kati naye aba bambi naye alina past trauma zatadiringa nazo ate ekizibu they don't normalize counseling eno tebajja era bali mu inbox yange bagamba bannange katwogereko naawe tikwogerako nange pay for that session come for therapy. Jangu nkubuulire kiki ekikuluma because gwobeera ngooza nze tebankyagala era ndiko obutayagalwa oliko obutayagalwa what happened wakula otya wakula nani so oba mulwadde onokubanga oseekinga medical advice. Wow. We go back nze nkuzaayo mu compound mwe wakulira nenzija ku bulwadde we nenkugamba obulwadde buva wano ne wano watulugunyizibwa tewafiirwako tewayambibwa tewayagalwa kyobola nawe toyagala naawe olibo oti naawe olibo nasobologa What we normalize pain. Moze, era nze nakolanga emirimu ewaffe teri ayagala kukola mirimu teri mwana muto under normal circumstances ayagala kukola. Era oyo gw'olaba ayagala okukola ali under fear. Ali under fear. Nagaleka maama nkole banakyala. Teri mwana muto ayagala kukola. Ngali ewaka wali open. Bakwegoba nabo. N'obaga bannange ensanga mwezi olujja. Buli omu n'agamba era nsijja era nange kuba tewaliwo olukongolo lugenda kusimbibwa ku muntu era bwodda bonna bakwate basabule lufaaya naye bw'ogamba kati gwa mukulu banne ne bateera lujja okwata otandika okuyigiriza mwana ono okubeera responsible ku lw'abalala which is not right. Buli muntu bw'akula alina okubeera responsible for their own actions. Bwe tuba twaluddugaza buli omu ayimirire we yaddugaza alongooseewo obanze bwenjera olujja olikayoza ebi naye waliwo omwana yayera olujja yakima amazzi yafumba emmere ate aweesa omwana ku mugongo maama agenze mu kibiina n'agamba ate nzira emmere eyidde
bati omulekedde emirimu gyonna muto kati bw'alikula n'abakatinga off nga mugamba yafuna ssente yeewulira teyafuna ssente yazikolerera anoonya mukwano kyovala bali eyo mu bufumbo bafiire bagamba kalema bonde kanfudde nze nkubulire tonde kabeera wano nyaabula ne bwona nkuba mbeerewo because they don't know tebamanyi era okwetagguluza mu bufumbo obubi kyovala bafiirayo n'agamba nina kubeera wano n'omugamba ne musajja agenda kutta oba nzita ali nziika nze sina gye nzira because they don't know any better tebaagalwangako so they don't know how to compare bo bamanyi nti kyekiweka okwagala kasitampa emmere because baakula bamugamba okulya kyekikulu emotions tezifiibwako kyova olaba nti obulamu bubakaluubirira kati abaana abali eyo you come to terms okitegeera ku bintu ebikuluma yogerako n'omukugu you undo what you know kive mu bwongo obwo obeere ennomo ate sonyiwa tebajja kwetondera naye basonyiwe get time and forgive them kaakati tulebe nebyo ebyo ku bombi bano omwana n'omuzadde ani alina okwetonda ekibuuzo kirungi nnyo ekyo naye buli muntu alina okwenenya otuula n'ofumintiriza eyatandika aniddu abazadde balina chances nyingi ezeetondesa ebikolwa call this child to order muyite omugambe kalema nkwagala okiwulidde ate bw'oba omwagala yogera naye yekka ate teekawo embeera nga si yakumujjukiza nga bwe wanoba naye nga bw'otobye naye nga bwe wamuyiirawo buli kimu no oyinza obutagamba nti nsonyiwa naye bw'oba okisobola kyogere because you torture those children tisaba kunsonyiwa omugambe nabikola naye lwakuba naye abatamanyi kyakukola naye baamutulugunya ng'ate bazadde be bayinza okuba baafa nga there will be no time for them to come to order ng'ate ne bazadde be baamutulugunya kuba bwe yafuna olubuto ewaka ne bagajja kuboola n'akaana kaako kati ne wajja nga waliwo series of torture call that child oyogere naye omugambe naye nedda anti atuuka nakukatinga off nga takyayogera naawe ate n'afuuka comfortable kuba wamuyigiriza okubeera yekka wamuyigiriza obutakweguya wamuyigiriza okuluma n'ayita mu bulumi yekka nti ne bwafuna ekizibu ekinene akituulako n'ogamba naye n'otaŋŋamba n'olwala olumba olunene bwe ruti kubanga ne bwe yalwala olutono wamugamba nti omusujja si bulwadde situuka gwe kalema n'ogenda okima mazzi mom buli alwadde omusujja anaabeerangaawo genda eri mpeke tolina munagokya wadde n'akamu nti situla n'agenda taata n'agenda maama ng'akanka n'obusanga ku kkubo ne kasitamu entegetege zikafambye kubanga omusujja gukaluma n'omugamba munnange ng'oli bulala kiki omusujja maama we gyali angambye nkima amazzi kati nze awo mba mmanyane nga nti ono ayola akabwa akajja omuluma kuba amuyigiriza to thrive alone n'agenda ku luzzi bavubuka ne bamukuba kabina ne bakola batya abasambye ne basamba abamuyisiza ne bamuyisa talina maanyi muto ate mulwadde bw'alwayo n'okuba nakusindisa ku makya obedde okola ki aga amaaso gokanula wawenzi bwa kitaawo nkulaba naye mu kkubo wano n'ogaa nti bawaayiriza abantu abakulu n'akimanya kati gwe maama oyinza okugamba sina kye namukola kubanga bw'onnyonnyola naye omuntu bw'awulira kikakata ku ye okuwulira obubi so maama wekwe mutoki maama taata yita abaana abo buli omu nga bwe wamusobya omugambe sikyakuwuliza kiki nti owaye nze nabavaako gwate bwe nagezaako munnaye okujja gye muli ne mumpaayira kino kuba bw'awona ye mwennyini amala n'afindinga out ways be bali eno mu masimu kati Aisha sooka oleke kati nkoze bwe nti taata abadde akubye muddemu ki tamanyi na how to talk to the father because amaze emyaka mingi tayogera naye munda mulinaga nti with or without a father bye bimu kakati okomawo kati mukomawo batya nagamba ayagala ki Aisha sooka oleke simukutte n'omugana edda mukwate toddamu kigambo owuliriza bw'agamba kyewaggalira mugjeeko bw'agamba ky'osobola okwakomodatinga mbuulira
ko waliwo era n'omala emyaka 3 toyogera na muntu oba 4 n'akuba n'agamba ne bw'onoobeereyo nze kitaawo taata yita omwana weetonde teweetonda aniddu bw'oba okisobola weetonde kubanga ne bw'ogamba sorry tolina kyovaako naye bw'oba owulira nga kikkalubiro okyalina gali amawaggali mugambe nti kiki bwe kipuleyinge ng'atamanyi kigenda mu maaso omugambe kiki sikyakulaba sikuwuliza banno bakubira essimu ennamba zaffe wazikyusa kiki situ ajja kubuulira kuba yawona naye luli abajjako ababukaabi kubanga omanyi ontulugunya because you know omuntu bw'oba omutulugunya omanya nti ono mutulugunya ebyo bye beebuzabuza nti nzerera era nga mutulugunya nti omwana gwe neezaalira oyinza okuba wamugjamu n'alemeramu wabula kati wetugamba mbu wakuza nnyo olubuto ng'ekibuto wakeeranga kikuba mpi pa singa kivaamu singa omwana onaafiira munda wowe lwakuba nti kyalemeramu kati otulungiisa nti nno munnange wakola nnyo okuzaala so bwe baba baganye okutabagana abo bakunoonye bunoonya ne baba tebannatabagana bannoonye emotional turmoil eruma enywa ekoza ekusibira byonna ebikwetoolodde ola omuntu kuggwako kabina n'atambula ng'abiguza lubuto ng'awulira bubi naye nga ekyamakulu kyo kyalibadde nti abaana tulabirire abazadde omuzadde bw'akunyiiza gwe kola ekituufu two wrongs do not make a right okulabirira omuntu sikeera kumwoleza kwata ssente gwe ziteeke ku ssimu sirika anti baagala sente ate baagala ki emotionally teyaliiwo kati naawe tolina kyojja ku manki si manki du kati kyeyakola kakati ate gwe tokikola gwe muwe esente ziteekeko esimu kaseesoma kalema Muhammadi ng'omanya yoyo taatawo ng'akusabye takusabye naye oba takusabye bwe tukula waliwo obuvunaanyizibwa bwe baakolanga nga nabo tebaagala naye baabukola kati nawe woyimirira nga toyagala naye n'okikola kati waliwo rapeyi ejja etuukira mu kaseera waayo akasente gwe kaweeyo kola ekituufu tokola nga bw'owulira kola ekituufu kubanga baba maamawo waba ye taatawo get time omugambe nti okay bw'otuuka ng'otuusizza okumulaba genda omulabe kuba waliwo bw'otubanga omugamba genda omulabe naye sisobola mutunulako bw'oba olimu ekyo ekiseera kyasobola mutunulako gwe sigalayo kubanga ojja kumaliriza omuvumi tonnawuna bulungi mujja kuyomba omuvume wadde yakugambako nti wamuvuma nga tewamuvuma ate n'obiwulira kati tomuvuma tebavuma bazadde nedda naye gwe kola ekyessimu essimu zino zaatuyamba nnyo gwe muteereko obuyambi kuba omanyi nti abwetaaga muteereko akasente k'ofunye kuolaba nti osaanidde okamuwa kamuwe taata wamama bwe bagaana n'ogeza okuteekawo enkola eyeetonda naye ate maama oba taata yinaagaana temumanyiranga kwetondera bye mutakoze ensonga lwaki mukyali mu bubi otegeeza ki buli lw'omanyiire okugamba sorry we bakubye sorry we batakubye ojja kumaliriza ofuuse waakumanyiira don't bend for what you didn't do kyetuba tumanya nti waggulu waliwo amaanyi agatufuga bw'oba tewakeera kuba maama wo n'akugamba wamukuba teweetonderanga ekyo ekintu otherwise ajja kugaa nti weetondedde wano mumulabye mwalowooza mbu nalimba abadde yeetonda ki kati njagala nno ogende ku rediyo Simba Impact CBS gy'oba ogambira nti nze Kalema neetonda olw'okuba nnyabo olw'ensi ewaawaale because wakitandika bw'obeera sure nti tewavuma maama wo nga gwe mwennyini kuba omwoyo gwe tegusobola kukulimba bw'oba omanyi nti tokera nkumakya kuvuma maama wo teweetonderanga ekyo ekintu gwe sirika abalungi abatulaba era batuwuliriza programu ekyo etambudde olunaku lwaleero katusuubire wakubawo enkwatagana wakati wa maama wamu n'abaana oba taata wamu n'abaana wazaala abaana boolina okulabirira naye ate bakuze babeeramu akantu baganya okukulabirira mwena mugudde draw naye twagala mirembe wegiba giganye coach Aisha mulungi waali tubasibulidde nombeere bulungi mweraba